nakuwulidde neggulo by the way ndowooza kyekiri mu kuzibuwalira okutereeza ng'ogamba nti erinnya bwe baalikyusa tebakyusa constitution neŋŋamba kungu yeerabidde naye ngenda mutereeza wano olaba we tutuddewo bayitawo batya NBS abalala bayitawo next media abatandika ekifo kino yali nabeeta yali aveeyo obusogo oba baali bagita nabeeta broadcasting service oba baali bagita lindako katato yanguye I'm listening to you kakati kini kalisa n'agigula mu mpolampola mu kufuna shares ku nabeeta nzija bwe yagigula nga bagiyita oba nabeeta oba nairo please we're listening to you anti buli wo intervening otte emboozi nalabanga brand ya NBS yali emala naye ng'ate tasobola kubeera nabeeta broadcasting ki service n'agenda mu mateeka n'agiyita next media kakati gwe omuntu owedda atali gwe omwana omupya tamanyi byafaayo bya NBS nti yatandika na kini kalisa okigerageranya otya na kino kyembuuza kakati NUR tukwa nakuwuliza nti ate ne mukyusa erinnya ne mutakyusa constitution a name can be changed nga gwe bwe tuyinza okugenda ne tugamba nti okoze wuliriza ne tugenda ne tugamba nti kati kungu okuva olwaleero si ekungu ye Waiswa ekyo kikkirizibwa naye tekikuggyako bibyo gwe ng'omuntu kuba nakuwulidde nga gw'oli ku kyalinnya so erinnya and by the way kyemutamanyi mwenna abasinga okwogera bempulira Kyagulanyi Robert Sentamu omwagala w'abantu teyayingira mu NURP agenda ofuuka president mu July 14 2020 nga it is national unity platform era okutawanyizibwa okuliwo toyinza gamba nti ekibiina tekirina ssemateeka biki bannaffe abagenda mu kooti bye bakayanira ekisooka baagala babeere included mu register baagala babateeke muki mu register kitegeeza waliwo ekibiina ekitambula era kooti yabagamba nti mu register mwebali eyo ebadde argument yaabwe nno kati gwoli ku bya constitution bano bagamba nti bannaffe ba founding member naye ba founding member bakoze eki batusudde ebbali naye gweoyinza okusanga nabeeta ku madaala ga wano ng'ayagala kulagira anaakubiriza sanyuka embooko temutwala. Thank you. Let's go to what exactly happened. Yes. Kamoja. You had 120 delegates? We had 100 delegates. 100? Yeah, because there were 100 voters. Bebalonze? Yes, sir. Omusibidde abamawulire ebweru? Abamawulire okubasibira ebweru, it is within our right. Mu meeting ez'ekikugu zengenzeemu wano mu Africa ne Bulaaya ezo ze bayita closed door meetings. Yes, that was our business, and our business was made alive. Ekyokubiri lindako. Because bwekuba nkwabadde kulonda. Mpuliriza bulungi. Mwamufumbire. Bwekuba nkwabadde kulonda. This ideally should be a democratic process. This was and ekintu ekiri democratic. Okisuubira okubeera nti wali baddewo kintu kyali kikukusibwa. Era tewabadde kukusa processes zino bwe zaali zitandika. Process eno bwe yali etandika. Mufuna abakulembeze mu nzikiza. Process bwe yali etandika yali ya lwatu. Okujjako mu abatagoberero manyi bannayuganda lindako. No, I'm talking about what happened on that day. This is a process. You locked out journalists. Bwe kyotamanyi nga tomanyi. You locked out journalists. Olunaku lw'oyogerako ku lwokubiri twali mu kooti. In fact si ku lwokubiri ku lwokusatu. Gochimanyi nti okutuuza delegates conference ya national unity platform kwaliko taasibewo taasulewo kubanga waliwo abantu abeewadde obuvunaanyizibwa okukijjanya n'okugiremesa. Twandyagadde tubeere Namboole, twandyagadde tubeere wantu nga wagazi mu bwerufu obw'enjawulo, naye obuzibu bwe tulina tetu operating under the normal circumstances. So justification kijowa baje mwawa eyokukolera ebintu bino mu nzikiza. That's my concern. You are having journalists tugende kola mwami mufumbire. You are having journalists, you're going to elect, you're going to vote, you're going to change leadership of the party, and you lock out the media. Tetwafuna budde ku screening abantu bonna because nkugambye nga tugenda mu delegates conference waliwo injunction gye wali ompitidde nako discussing era wangamba kakati justification y'okwegalira munda mu kizimbe oba tonaba kumanya abantu boyina nga waliwo abagala okulemesa mu mutima omubi mu nge mu fitina
nga tofunye na budde because okimanyi bulungi nnyo bwe mba munagenda mu delegates conference bannamawulire baba screening nga tokimanyi baba vetting. We didn't have all that time. Nakugamba ffe tukolanga bayeekera kubanga tuli mu kulwanisa statecraft. Ebya NUPC kulwanagana ne NRM kulwanagana n'abamagye kulwanagana na processes. So eno process yalina okugenda mu maaso naye wakati mu kugenda mu maaso ekyokubiri they were not closed. There were journalists there. There are videos that are out. Yes, they are journalists. In fact, we were giving journalists prompt debrief. Personal. Yeah, we were debriefing journalists on the processes. Kakati gwecho ina chichino. Wali oyagala oyingize kamera. Ne kamera nazo mukutandika bogenda wano mukuyingira every delegate. So what was the justification? Chesuulira ekyo. Nkugambye kiki ekyabaga ng'ekibiina. We did not have time to screen other people to take part of the delegates conference because delegates conference nkugambye gwe kumakya gwe mwennyini waita omanyi nti gyeri kubanga wali omanyi nti kooti egenda gisazaamu bigambo bibye ndiko kakati ng'okolera mu Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV kosinzira okubanga otuwuliriza we bali kwekuumira ku mayengo gano. Wabula gwe atannatweyungako nkutegeeza mukwano gwange kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo naawe otwegattako twerabirako namukadde kakuyambeko nnyo okuleetera notification message kusobola nga ofollowinga ku buli kimu ekigenda mu maaso ku mukutu guno. Baganda bange abali emitala w'amayanja bali mu diaspora mbatumiddeko nnyo abali e Katoman, Dubai, Jordan, Saudi Arabia mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Sigenda kwongerako osobola okujja mu comment section otekayo endowooza yo singa obanga okwatiddwako ng'olina information gy'oyagala okuyisaawo naye etegerekeke. Mbagaliza olunaku olulungi tugenda kubanga tukomawo.